Ebikolwa by'Abatume Essuula 28. Bwe twamala okuwona ne tutegeera ng'ekizinga ekyo kiyitibwa Malita. Bannansi baakwo baatukwatirwa ekisa ekitali kya bulijjo, kubanga enkuba yali etandise okutonnya nga n'obudde bwa butiti, ne batukumira omuliro ne batwaniriza ffenna. Pawulo bwe yakuŋŋaanya omuganda gw'obuku n'agussa mu muliro, omusota ogw'obusagwa ne guvaamu olw'ebbugumu ne gumwerippa ku mukono. Bannansi bwe baalaba ng'omusota guleebeetera ku mukono gwe, ne bagambagana nti, mazima omuntu ono mutemu, newakubadde awonya ennyanja, omuwoolezi w'eggwanga tamuganya kubeera mulamu. Kyokka Pawulo omusota n'agukunkumulira mu muliro n'atabaako kabi. Bannansi ne balinda nga balowooza nti anaazimba oba nti ajja kugwawo afiirewo. Bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira ne batalaba kabi kamuguddeko, ne beefukulula ne bagamba nti, ono lubaale. Okumpi n'ekifo ekyo waaliwo ebyalo by'omusajja omwami w'ekizinga ekyo erinnya lye Pubuliyo, eyatwaniriza n'atukyaza ewuwe okumala ennaku 3. Awo lwatuuka, kitaawe n'akwatibwa omusujja n'ekiddukano eky'omusaayi. Pawulo n'ayingira gy'ali n'amusabira. Bwe yamussaako emikono n'amuwonya. Ekyo bwe kyakolebwa, abantu abalala abaali ku kizinga ekyo nga balwadde, nabo ne bajja ne bawonyezebwa. Ne batuwa ekitiibwa kinene. Bwe twatuusa okusaabala okuvaayo, ne batuleetera byonna bye twali twetaaga mu lugendo. Bwe wayitawo emyezi 3, ne tusaabala mu lyato ery'e Alekisanderiya, eryali limaze ebiseera eby'obutiti ku kizinga ekyo. Eryato eryo lyaliko ekifaananyi ky'abalongo. Ne tugoba ku Sirakuusa, ne tumalayo ennaku 3. Bwe twavaayo, ne tugenda nga tubalama, ne tutuuka e Regiyo. Bwe twamalayo olunaku lumu, empewo ey'obukiikakkono n'ejja. Ku lunaku olwokubiri ne tutuuka e Putewoli, eyo twasangayo abooluganda, ne batuyita ne tumala nabo ennaku 7. Oluvannyuma ne tugenda e Roma. Abooluganda ab'omu Roma bwe baawulira, ne bajja ku katale ka Apiyo ne ku bisulo 3 okutusisinkana. Pawulo bwe yabalaba ne yeebaza Katonda era n'aguma omwoyo. Bwe twatuuka mu Roma, Pawulo n'akkirizibwa okubeera yekka ng'alina omusirikale amukuuma. Bwe waayitawo ennaku 3, Pawulo n'ayita abakulu b'Abayudaaya abaali mu Roma bakuŋŋaane. Bwe baakuŋŋaana n'abagamba nti, abooluganda, newankubadde nga sirina kibi kye nakola ggwanga lyaffe wadde okusobya empisa ze twafuna okuva ku bajjajjaffe, nasibibwa n'empeebwayo mu mikono gy'Abaroma mu Yerusaalemi. Bwe bampozesa ne baagala okunta, kubanga baazuula nga sikolanga kintu na kimu ekinsaanyiza okuttibwa. Kyokka Abayudaaya bwe baakiwakanya, ne mpalirizibwa okujulira eri Kayisaali, newankubadde nga saalina kyenvunaana ggwanga lyange. Kale olw'ensonga eyo, mbayise mbalabe era njogereko nammwe, kubanga nsibiddwa mu njegere zino olw'oyo abantu ba Isirayiri gwe basuubira. Bo ne bamugamba nti, tetufunanga bbaluwa n'emu kuva Buyudaaya ekwogerako, wadde omu ku booluganda okujja okutubuulira oba okwogera ekibi ku ggwe. Naye twandyagadde okumanya ggwe by'olowooza, kubanga tumanyi nti buli wantu ekibiina ekyo bakiwakanya. Ne bamulagaanya olunaku olulala, era ku olwo ne bajja bangi mu nnyumba mwe yasulanga. N'abannyonnyola ng'abategeeza eby'obwakabaka bwa Katonda, era n'anyiikira okubakkirizisa Yesu, ng'ajuliza eby'omu mateeka agaweebwa Musa n'ebyawandiikibwa abalanzi. Ekyo yakikola okuva enkya okutuusa akawungeezi. Abamu ne bakkiriza olw'ebyo bye yayogera, kyokka abalala ne batakkiriza. Ne balemwa okukkiriziganya, ne baabuka nga Pawulo amaze okubagamba kino nti, Mwoyo Mutuukirivu yali mutuufu bwe yagamba bajjajjammwe ng'ayita mu mulanzi Isaaya eyagamba nti, genda eri abantu abo obagambe nti weewaawo muliwulira naye temulitegeera, weewaawo mulitunula naye temulyetegereza. Omutima gw'abantu bano gugubye, n'amatu gaabwe gazibikidde, n'amaaso gaabwe bagazibirizza. Si kulwa nga balaba n'amaaso, nga bawulira n'amatu, nga bategeera n'omutima, ne bakyuka ne mbawonya. Kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno buweerezeddwa eri ab'amawanga amalala.
bo baliwuliriza. Pawulo bwe yamala okwogera ebyo, Abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokka na bokka. Pawulo n'amala emyaka 2 miramba ng'ali mu nnyumba gye yapangisa, n'ayaniyizanga bonna abajjanga gy'ali, n'abategeezanga eby'obwakabaka bwa Katonda, era n'abayigirizanga ebifa ku Mukama waffe Yesu Kristo, ng'ayogera n'obuvumu era nga tewali amuziyiza.